إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Buruganda, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nanyini buyinza nanyini matenda amalungi era amajjuvu. Allah tabaraka wa ta'ala atukumidde ekyengera kyaffe eky'obulamu. Tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala ebbanga lyonna obulamu bwaffe abutufuulirenga bwe mbagamba bulijjo obutwongera okukola obulungi n'okwesamba obubi. Tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala abeerenga atuyambako okukola obusiraamu nga tubukolanga bwe yalagira tubeerenga tubukola. Naddala tusaba Allah tabaraka wa ta'ala abeerenga atwewaza okwongera mu ddiini ye ebyo ebitajjiramu. Era Allah tumusaba subhanahu wa ta'ala abeerenga atwewaza okukolera ku bintu ebizuule mu ddiini, kubanga omuntu yenna buli lw'ozuula ekintu n'okissa mu ddiini oba buli lw'okolera ku kintu ekizuule mu ddiini oba otegeeza nti Allah tabaraka wa ta'ala yakendeera, teyalaba kintu ekyo nti mu ddiini kyali kisaanamu, kati gwe nolaba nti kyasaanamu era n'obeera nga wakissaamu. Ate okolera ku kintu ekizuule mu ddiini oba otegeeza nti ekigambo kya Nabbi Muhammad kyagamba nti man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad, tikyo ekigambo tekyalina makulu. Nolwekyo tubasaba abooluganda insha Allahu ta'ala ebbanga lyonna okufaayo okulongoosa obusiraamu bwaffe. Okulongoosa obusiraamu tubulongoosa mu ngeri bbiri. Engeri esooka okutereeza enzikiriza zaffe zibeere nga tezirimu shiriki. Ekyokubiri okulongoosa obusiraamu bwennyini nga tetukolera ku bintu bizuulemu bwo. Tuyina kukolera ku ebyo ebyajjira mu busiraamu, ayi ebyajjira mu nsomesa y'ekitiibwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Omulundi ogwayita twatunuulira ebintu omuntu byasobola okwekolera ye yennyini ng'akyali mulamu, n'abeera nga senga omwoyo gwe gubeera gujjulukuse ne guva mu mubiri gwe, ebikolwa bino by'abeera akoze biba bijja kumuyamba eyo gy'abeera alaze. Ne tubakuliza abooluganda ebbanga lyonna okufaayo okulaba nga mukola ebyo ebinaayamba emyoyo gyammwe, ebinaayamba emyoyo gyaffe nga tumaze okuva mu bulamu obw'ensi. Olwaleero biidhinillahi ta'ala tugenda kulaba biki omuntu by'osobola okukolera omufu n'abeera nga agasibwa. Omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam yatusomesa atya ku kigambo kya okusabira omufu. Omufu tumusabira tutya? Baganda bange, temerabira nti omusomo guno guli wansi w'ekigambo ekigamba nti edduwa okukuŋŋaana okusabira omufu amakulu Edduwa Ez'amakumi Ana bubuze. Twabagamba nti waliwo abantu abatuwaayiriza ne bakitussaako nti ffe tetusabira bafu, tetwagala kusabira bafu, emyoyo gyaffe tegirina busaasizi eri bafu. Yensonga lwaki tugaana abantu okukuŋŋaana nga wayise ennaku 40 mbu bakuŋŋaanye kusabira mufu. Tubagamba nti ekyo si kituufu. Ffe tusabirira ddala abafu baffe era tukubiriza abantu okusabira abafu baabwe, wabula nga tutambulira wansi w'ensomesa ya Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Sheikh yagamba Ibn Qayyim al-Jawzi alayhi rahmatullah, والدليل على انتفاعه بسبب بغير ما تسبب فيه
القرآن والسنة والإجماع وقواعد الشرع يقام عليه رحمة الله جنوب جلس وبلغ عن انتفاعه بغير ما تسبب فيه نوب جلس وبلغ أنت ومنت واغسوا oluvanyuma lw'okufa kwe naye nga kino kyagasibwamu si ye yafuuka ensonga y'okubawo kwakyo. Yagamba Sheikh nti obujulizi buba mu Qur'ani ekitiibwa tubusiŋŋaana mu sunna za Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, tubusanga mu kwegatta kw'abamanyi b'obusiraamu wa qawaidu shar'i. Yagamba Sheikh alayhi rahmatullah, amma al-Qur'anu fa qawluhu ta'ala walladhina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Yagamba Sheikh nti obujulizi obulaga nti omuntu agasibwa okuva mu kintu nga si yafuuka ensonga y'okubaawo kwakyo. Yagamba Sheikh nti kyekigambo kya Allah ekigamba walladhina ja'u min ba'dihim, nabo abalijja oluvanyuma lwabwe, yaquluna rabbana, bajja kubanga bagamba nti mukama waffe ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, tukusaba otusonyiwe ffe abaliwo abakyali abalamu, sonyiwe ne baganda baffe abatukulembera mu bukkiriza. Yagamba Sheikh فأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء. يقام الشيخ عليه رحمة الله فأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم، الله سبحانه وتعالى يتندرز يوانا abantu abajja oluvanyuma lw'abannaabwe باستغفارهم olw'okubanga ekimu ku bye bayina basaba Allah tabaraka wa ta'ala okubeera nga asonyiwa lilmu'minina qablihim, Allah nga asonyiwa abakkiriza abo ababakulembera. Yagamba Sheikh fadalla ala intifa'ihim, ekyo kiraga nti abantu bano abafu babeera bagasibwa bafuna omugaso bistighfari al-ahya'i, olw'okusabirwa kwe basabirwa abalamu Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga abasonyiwa. Nekibeera nga ekimu ku bisookera ddala ebigasa omuntu senga abeera afudde ng'era bye biteekeddwa okukolebwa omulamu ayeetaaga omufu abeerenga afuna obulungi mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala, kwe kusaba Allah subhanahu wa ta'ala okubanga asonyiwa omufu eyo ebyamukyamako. Okusaba Allah okusonyiwa omufu tekyetaagisa kumala kukuŋŋaana nga bwe bakuŋŋaana bannaffe, wabula omuntu wonna wobeera ojjuukiridde ku mufuwo insha Allahu ta'ala gamba nti Allahumma ghafir lahu warhamhu oba Allahumma ghafir laha warhamha. Allah subhanahu wa ta'ala nkusaba nsonyiwe omuddiremu omusaasire. Ekikolwa ekyo kyobeera okoze kyekimu ku bikolwa ebigasa omufu senga abeera avudde mu nsi. Yagamba Sheikh waqad yumkinu an yuqaalu, kisoboka okugambibwa nti innama intafa'u biistighfarihim liannahum sannu lahum al-iman bisabqihim ilayhi falamma taba'uhum fihi kanu kalmustannina fi husulihi lahum. Yagamba Sheikh nti kisoboka okugambibwa nti innama intafa'u biistighfarihim, nti mazima ddala bano abaafa bafuna omugaso bagasibwa mu kusabirwa kwe basabirwamu abalamu ababeera bakyaliwo abalamu nga basaba Allah abeerenga asonyiwa abakulembera liannahum, olw'ensonga nti bano abaafa sannu lahumul iman, bateerawo bano abalamu abakyali abalamu obukkiriza bisabqihim ilayhi, olw'okuba nti bano abalamu anyini bano abafa ababeera baafa be bakulembera bano abalamu okubeera abakkiriza. Falamma taba'uhum fihi, kati bano abalamu bwe baamala okugoberera abafu abaafa mu bukkiriza kanu kalmustannina fi husulihi lahum, babeeranga kati bano abaafa nti be baateerawo bano abakyali abalamu ekkubo ery'okubatuusa ku bukkiriza. Kitegeeza ki ekigambo ekyo? Nti abantu bano abakyali abalamu okusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga asonyiwa ikhwanihim
baganda baabwe ababasooka mu bukkiriza kye baba bakola ekyo ekyokubasabira olw'ensonga nti bano bwe baamala okubeera mu nsi ne bakola obusiraamu nga bwe bwasomesebwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalaamu, ne bakola obusiraamu nga bwe bwajja mu Qur'ani ey'ekitiibwa, bano abajja oluvannyuma ne babusangawo. Kati kiringanga bano abaakulembera be baabateerawo ekkubo eryabatuusa eri obukkiriza kye baba babasabira. Ekyo ekigambo kitegeeza ekyo. N'agamba sheekhe ti lakin qad dalla ala intifaa'i almayiti bidu'aa'i, nti wabula mu ngeri endala kisobola okubanga omufu onaagasibwa mu kusabirwa ijma'ul umma ala du'aa'i lahu fi salati aljanaza. Amakulu nti olw'okwegatta kwa umma y'obusiraamu bakiraga nti omufu asobola okufunira ddala omugaso olw'okusabira kwasabirwamu omulamu ng'ayita mu dduwa esomebwa senga tubeera tusaalira omuntu oyo abeera afudde, eyitibwa salatu aljanaza. Tufuna ekigambo ekyokubiri mu aya nti ekigambo ekisooka ku bintu ebigasa omulamu ayi ku bintu ebigasa omuntu abeera afudde ye mulamu okusaba Allah tabaraka wa ta'ala okubeera nga asonyiwa omufu. Ekyokubiri ye muntu ono omulamu asigaddewo okuba nti senga aba ayagaliza omufu ono obulungi ajja n'abawo mu kumusaalira. Lwaki? Yagamba ow'ekitiibwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, hadithi ya Abu Huraira radiyallahu anhu, idha sallaytum ala almayyiti fa akhlisu lahu ad-du'a, bwe mubeeranga nga musaalira omufu mulongooserezenga ddala okumusabira. Amakulu teekayo ebirowoozo byo ng'osabira muganda wo musiraamu, olw'ensonga nti kino kyokola kino ekyokumusabira kyekyokka kyekimu ku byobeera osigazzaawo byoteekeddwa okumukolera, by'olina okumukolera abeere ng'afuna obulungi mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala, era Allah abeere ng'amusonyiwa. Naye abantu abasinga obungi tebasaalira bafu. Ekiseera ekyokusaalira omufu osanga bali eri batudde, bali mu mboozi banyumya, bali ku masimu, balinda kugenda kuziika. Nabbi atugambye ti idha sallaytum ala almayyit, bwe mubeeranga musaalira omufu fa akhlisu lahu du'a, mulongoosezenga ddala saba Allah tabaraka wa ta'ala nemniya nga nyanjulukufu ng'osaba Allah tabaraka wa ta'ala abeere ng'asonyiwa omufu oba mukwano ogwo mu busiraamu. Awfu agamba radiyallahu anhu, ibn Malik radiyallahu anhu, ng'atulaga nti ow'ekitiibwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam ng'atulaga erimu ku makubo nabbi ge yayitangamu okusabira abafu, ng'era lyerimu ku makubo naawe mwoteekeddwa okuyita. Yagamba Awfu nti salla nabiyu sallallahu alayhi wasallam ala janazati, ow'ekitiibwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam yasaalira omufu, fahfadhtu min du'aihi, nenkwata edduwa y'ow'ekitiibwa nabbi Muhammad gye yali asoma ng'asabira omufu. Wa huwa yaqulu, Awfu agamba nti nawulira nabbi Muhammad ng'agamba Allahumma ghafir lahu warhamuhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa aghsilhu bil ma'i wathalji wal barad wa naqhi min al khataaya kama naqaita ath-thawb al abyad min ad-danas wa abdilhu dalan khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjan khayran min zawjihi wa adkhilhu al-jannata wa a'idhuhu min adhabi al-qabri wa adhabi an-nar. Edduwa Awfu agamba radiyallahu anhu tinawulira ow'ekitiibwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam gedduwa yagisabira omusiraamu yali afudde, ne neegomba nti ebigambo ebirungi bwe bityo senga nze mbadde omufu ng'ow'ekitiibwa nabbi Muhammad amakulu ng'ebigambo ebyo nabbi abisoma ng'abisomera nze mufu. Byebimu ku bigambo ebirungi ebisuubirwa ti buli musiraamu yali badde abimanyi, ng'ekiseera ekyokusaalira omufu senga kibeera kituuse osobola bulungi okubisoma, mufu n'abeera ng'afunamu. Ne kibeera abooluganda nga twakafuna 20 ku bintu ebyatusomesebwa obusiraamu ti byebimu ku bye tulina okukolera abafu baffe ne babeera nga bafunamu. Ekisookera ddala al istighfaaru lahum, okusaba Allah okubeera nga abasonyiwa. Ekyokubiri
okubaawo mu kusalira abafu baffe n'okubanga tusaba Allah tabaraka wa taala abeerenga abayingiza ejjana. Agamba Sheikh alayhi rahmatullah, obujulizi obulala obulaga nti erimu ku makuba agayitwamu okusabira omufu gyekkuba ery'okusalira omufu, yagamba sahabi radiyallahu anhu Waila nti salla nabiyu sallallahu alaihi wasallam ala rajulin min almuslimin, owekitibwa nabbi Muhammad yasalira omusajja mbasiramu, fasami'tuhu yaqulu, nempulira nabbi Muhammad nga agamba Allahumma inna fulanan ibn fulani fi dhimmatika wa hablu jiwarika faqihi min fitnati alqabri wa adhabi an-nar wa anta ahla alwafa wal haqq faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Yedduwa wekitibwa nabbi Muhammad yagikozesanga ng'asabira omufu abeera afudde. Kikulu nnyo abooluganda okutegeera ebigambo ebikozesebwa senga tuba tusabira baganda bafe abafudde olw'ensonga nti lyerimu ku makuba agatuteerwawo obusiraamu okubanga tubasabira baganda baffe. Yagamba Sheikh Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah, hadha kathirun fil ahadith, ebyo bingi mu hadithi za nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, amakulu ebiraga nti nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam yeyambisanga edduwa ez'enjawulo ng'asabira abafu. Bal huwa almaqsudu bisalati ala almayyit, era ekyo kyekigendererwa mu kusalira omufu. Amakulu nti ekimu ku bigendererwa mu kusalira omufu kwe kumusabira, kubanga lyerimu ku makubo obusiraamu bwe gateekawo nga bwe tuteekeddwa okuyita okusabira abafu baffe, so si kuŋŋaana nga bwe kikolwa ne wayita ennaku 40 abantu ne bakuŋŋaana nti bakuŋŋaana okusabira omufu. Ekyo tekiriiko bujulizi, wabula ekiriko obujulizi kwe kusaba Allah tabaraka wa taala kubanga asonyiwa omufu. Allahumma ghafir lahu warhamuhu, Allahumma ghafir laha warhamuha. Omufu n'abeera ng'afuna obulungi oba okubaawo insha Allahu taala nga muganda wo mukwano ogwo abadde asaalirwa. Yagamba Sheikh wakadhalika addu'a lahu ba'da dafni, ekkuba eryokusatu ku makuba agaateekwawo nga bwe tuteekeddwa okuyita okusabira abafu baffe. Yagamba ti wakadhalika addu'a lahu, era n'okusabira omufu oyo ba'da dafni, oluvannyuma bw'okubeera ng'amaze okuziikibwa. Omufu kasita amala okuziikibwa nga tukyali bwe tumuziise, tuteekeddwa okusigalawo akabanga nga bwe kyajja mu nsomesa ya nabbi Muhammad ne mu ntegera y'abasahaba, tuteekeddwa okusigalawo nga tusabira omufu waffe oyo. Uthman yagamba radiyallahu anhu, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idha faragha min dafni almayyit waqafa alayhi faqala. Yagamba Uthman ibn Affan, hadithi nga ntuufu, tiyalinganga owekitiibwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam bw'abeera ng'amaze okuziika omufu, waqafa alayhi, ayimirira awe wabeera waziikiddwa omufu, n'agamba nabbi Muhammad ti istaghfiru li akhikum, musabe Allah tabaraka wa taala abeere ng'asonyiwa muganda wammwe ono, was'alu lahu tathbit, era musabe Allah tabaraka wa taala abeere ng'amunyweza, fa innahu al'ana yus'al, olw'ensonga nti mu kiseera kino abeera abuuzibwa. Ne kibeera nti ekkuba eryokusatu mu makubo obusiraamu ge bwatuteerawo nga mwe tulina okuyita kusabira abafu baffe, bwe tuba nga tumaze okuziika omufu oyo tuyimirirawo akaseera nga tuli awo, buli muntu ng'amusabira, asaba Allah abeere ng'amusonyiwa ebyamukyamako, asaba Allah abeere ng'amunyweza, asaba Allah akkirize emirimu gye. Eryo lyerimu ku makubo. Naye abantu tuli mu mulembe, omuntu ojja okuziika munno ng'olina appointment, olaba bakulwisaawo, olaba bakulwisaawo, naye nga kuno kwolaba okupapa kw'opapamu ekiseera kijja kutuuka nga gw'omaze okuziikibwa era nga bapapa kulekayo. N'olwekyo abooluganda, erimu ku makuba agaateekwawo mwe tulina okuyita okusabira abafu baffe kwe kuyimiriranga akaseera ne bwe kaba kawanvu. Nabagamba ti basahaba ba nabbi Muhammad n'abatusooka abalongoofu baalamiranga ab'emikwano n'abantu baabwe ab'eŋŋanda ti bannange bwe mumalanga okunziika mulwangawo akaseera nga munsabira, kubanga baamanya kyekimu ku byajja mu nsomesa za nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam
kaseera ko omuntu aba yeetaaga nnyo okusabirwa kubanga aba ayingidde mu bulamu obujja obulimu ebintu ebipya obulimu embeera gy'atalabangako gy'abadde oluusi tasuubira kati aba yeetaaga nnyo okusaba Allah azza wa jalla abeere nga Allah amusonyiwa amusaasira amuddiremu ngeri endala aba yeetaaga okusaba Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga amunyweza yagamba sheekh wakadhalika addu'au lahum ala ziyarati quburihim nekkuba eryokuna mu makubo agaateekwawo obusiraamu nga mwe tulina okuyita okusabira abafu baffe wakadhalika addu'au lahum n'okusabira abafu abo inda ziyarati quburihim mu kaseera k'okulambula bwe baaziikibwa abooluganda kikulu nnyo okukimanya nti mu mateeka g'obuyisiraamu mateeka g'obusiraamu abasiraamu nga bwe tulina okuba n'omuzikiti gwaffe ng'essinzizo we tusinziza masomero nosomesera abaana baffe eddiini y'obusiraamu abasiraamu bateekwa okuba n'ekifo ekimanyiddwa ekitongole mwe baziika abasiraamu owekitiibwa nabbi muhammadi alayhi salatu wassalaam bwe yatuuka mu madiina yafuna ekifo ekitongole omuziikwa abasiraamu baaziikwangaawo olw'ensonga nti omusiraamu ono buli lwaziikwa mu kifo ekimanyiddwa nti kyabasiraamu afuna okusabirwa okwabamumanyi wakadhalika n'abatamumanyi buli lwe bajja okuziika omuntu nga bamusabira naye omusajja okulaama n'ogamba nti baaziikanga ku bijja by'abajjajjange ebutambala baaziikanga ku bijja by'abajjajjange ekitosi baaziikanga ku bijja by'abajjajjange egindi bajja kujja baziikewo kakande omuntu omu kitwale ebbanga lya myaka 3 nga tebaddanga kuziikawo muntu mufoona abeera alina ennyonta naye ekifo ekyateekwawo nti kyakuziikwamu basiraamu tewasobola kuyita wiiki oba mwezi nga tebannaleeta musiraamu aziikiddwawo kati omufoono n'abeera ng'afuna obulungi olwekyo abooluganda mukimanye ti ekimu ku bye tusuubira okubeera mbiramu by'abasiraamu kwe kugamba abantu nti wonna wembeera nga nfiiridde munziikanga mu kifo ekiziikibwamu abasiraamu kubanga yenkola ey'obusiraamu emanyiddwa ti abasiraamu babeera n'ekifo ekitongole mwe baziikwa mwe baziikibwa kati sheekhe kyatugamba wakadhalika addu'au lahum inda ziyarati quburihim ekkuba eddala eriitwamu kusabira abafu baffe kwe kubasabira nga tugenza okulambula gye baaziikibwa buraida agamba radiyallahu anhu kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuallimuhum idha kharaju ila almaqabir an yaqulu buraida agamba kyalinganga owekitiibwa nabbi muhammadi alayhi salatu wassalam yuallimuhum ng'abayigiriza idha kharaju ila almaqabir bwe babeeranga nga bafulumye ne bagenda okulambula ewaziikwa baganda baabwe abasiraamu an yaqulu yabagambanga nabbi nti mugambenga assalamu alaikum ahla ddiyar min almu'minina walmuslimina wa inna insha allahu bikum lahiquna nas'alu allaha lana wa lakum al'afiya yedduwa gyosaba muganda wange ng'ogenza okulambula ewaziikwa abasiraamu ne bwe mubeera nga mugenza okuziikawo omusiraamu kasita otuuka mu kifo ewaziikibwa abasiraamu yedduwa gy'oketeekeddwa okusaba naye weewuunya enjawulo ennungi eri wakati w'obusiraamu n'ekitali busiraamu bano abakafiri bwe bagenda okulambula ng'omwoyo gumulumye ajjukidde ku muntu we yafa kyakola bw'aba agenda okulambula we yaziikibwa agula entutuuli y'ebimuli n'agula buli kimu n'akitwala n'akiteeka kabbuli neyeekubya ebifaananyi n'abeera ng'omufu we talina kyamufunyemu n'atambula n'agenda naye ffe nabbi muhammadi alayhi salatu wassalaamu yatusomesa nti bwe tugendanga okulambula ewaziikwa baganda baffe yatugamba nabbi muhammad tusabenga edduwa eyo olw'ensonga nti omufu abeera afunamu aisha radiyallahu anha yagamba nti sa'altu nabiya sallallahu alaihi wasallama aisha yagamba nti nabuuza owekitiibwa nabbi muhammad alayhi salatu wassalam nti kaifa taqulu idha staghfaruta li ahli alqubur aisha yagamba radiyallahu anha yowangu mbaka wa allah ogamba otya bw'obanga osaba allah tabaraka wa taala okusonyiwa n'okuddiramu abo ababeera baaziikibwa nabbi kyava amugamba nti quli aisha bw'obanga ogenza okulambula awo wabeera waaziikibwa omufu gambanga assalamu ala ahli ddiyar min almu'minina walmuslimina ويرحم الله المستقدمين منا
والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. أي الدعاء ويكتب النبي محمد عليه الصلاة والسلام أجسم عائشة رضي الله عنها نمغمت وغندانغا okulambula ewaziikibwa abafu yeddwa gyobeeranga osaba n'olwekyo abooluganda inshallah taala ekimu ku makubo ge twasomesebwa kuyitamu okusabira abafu baffe nga bwatyo bwe yasomesa nabbi muhammadi alaihi salatu wassalam tubasabira nga tugenze webaziikibwa. naye osanga omuntu nga baziika kitaawe emabega emyaka 15 taddangamu kulinnya we bamuziika naye nga buli mwaka amusomereddwa bamaseeka ne bakuŋŋaana mukyere ne bagulya kabaani ne kanyuuka Qur'ani neevaayo. Ekigambo ekitaliiko obujulizi bwonna bigambo bya nabbi Muhammad. Nabbi yakugamba nti bw'obanga oyagala okusabira omufuuwo genda weyaziikibwa, tekibeetaagisa kugenda mu bungi. Oba osobodde kugenda mu mashallah tewali mutawaana, oba mugenzi tewali mutawaana, naye mugende muyimirire weyaziikibwa. Temwongeramu ekyo ekyasomesebwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, kubanga edduwa weeziri nga nabbi yatugamba nti bw'ogendanga we baziika omufu bino bye bigambo by'oba ogamba. Aisha agamba radiyallahu anha hadithi eyokusatu ku bujulizi obulaga nti omuntu afunamu omufu bwe tubanga tumusabiridde wali yaziikibwa. Yagamba Aisha anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kharaja fi laylatiha min akhiri al-layli ila al-baqi'. Kifo kimanyiddwa kyekifo omuziikibwa abaisiraamu, ekyo ekifo mpaka yakiteekawo nga yakatuuka mu Madina. Era sahabi yasooka okuziikibwa mu kifo ekyo bamuyitanga Uthman ibn Maz'un radiyallahu anhu, yafa mu mwaka ogwokubiri hijiriya. Ye sahabi yasooka okuziikibwa mu kifo ekyo. Basahaba nabbi Muhammad yabateerawo ekifo mwe baziika abantu baabwe. Kati Aisha agamba radiyallahu anha nti kharaja owekitibwa nabbi Muhammad kharaja fi laylatiha, yafuruma mu kiro tiyali asuzewo Aisha radiyallahu anha min akhiri al-layli ila al-baqi', eri ku nkomerero y'ekiro matumbi budde matulutulu eyo. Nabbi yafuruma olw'okwagaliza abafu obulungi. Bannange nabagamba nti nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam yasabira abafu engeri nabbi gye yasabiramu abafu, naffe gye tulina okuyitamu okusabira abafu baffe. Kati nabbi yafuruma mu matumbi budde n'agenda ila Baqi', eri mu kifo waziikwa abasiraamu. Bwe yatuukayo n'agamba nabbi Muhammad assalaamu alaykum daara qawmin mu'miniina wa inna nabagamba nti wa ataakum ma tu'aduuna ghadan muajjaluuna wa inna insha allahu bikum lahiquuna allahumma ghafir li ahli al-baqi'. Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam yafuruma n'agenda mu kifo ekyo ewaziikibwa abasiraamu. Bwe yatuukayo bino bye bigambo byasoma nga bimulidde abooluganda. N'olwekyo buli muntu yenna ayeetaaga okutambulira ku nkola ya nabbi Muhammad kimanye nti bw'atyo omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam bwe yatusomesa bwe tulina okusabira abafu baffe inshallah taala. Toyongeramu, tokendeezaamu. Bw'onooyita mu makubo agayitwamu nabbi Muhammad omufu ajja kufunamu, naye bw'onooyita mu makubo agatayitwamu nabbi Muhammad omufu talina kyagenda kufuna. Yagamba Sheikh Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah wa du'a'u an-nabi sallallahu alayhi wasallam lil amwat fi'lan wa ta'liman, nti okusabira kwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam kwe yasabirangamu abafu fi'lan mu bikolwa byennyini, wa ta'liman ne mu njigirizaye makulu nabbi Muhammad yayigwako. Ensonga y'okusabira abafu mu ngeri bbiri, engeri esooka fi'lan ebikolwa bye nti nabbi yasabira abafu, ekyokubira ta'liman, era nabbi n'ayigiriza nti omufu asabirwa bw'ati. Yagamba Sheikh ودعاء الصحابة والتابعين والمسلمين نوكسب قواب الصحابة كباسا بلانغا موابا فوبابي نبا التابعين نال السلام عصرا بعد عصر أكثر من أن يذكر مليمبي oruva nyuma rw'omulembe ebyo bingi okusinga kukisoboka okwogerwa. Amakulu nga Sheikh alaga nti nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam yasabira abafu n'asomesa okusabira abafu.
basahaba basabira abafu ne battabi'una basabira abafu n'abasiraamu abaddako basabira abafu. Yagamba Sheikh waqad jaa anna Allah yarfa'u darajata al-'abdi fil janna, nteera kyajjanga kiraga nti Allah subhanahu wa ta'ala asitula omuddu amadaala ge ng'ali mu jjana. Amakulu omuddu abeera yafa, fayaqulu omuddu ono abeera yafa ng'ali mu jjana, bw'alaba nga Allah amusitudde amadaala ge abuuza ti anna li haadha, kino kivuddewa okubeera nga nsituddwa bwe nti amadaala. Fayuqaalu omuddu agambibwa ti bidu'ai waladika laka, amadaala gano agakusituddwa kwe kusabirwa kwosabiddwamu omwanawo. Nolwekyo abooluganda insha Allahu ta'ala mukitegere nti obusiraamu bwatuteerawo omuntu yenna ayagala okusabira omufuuwe, bwatuteerawo amakubo ga mirundi ena. Omuntu mwalina okuyita okusabira omufuuwe, kuba erisooka kwe kubeera ng'osaba Allah okubeera nga amusonyiwa wonna w'obeera omulowolezaako, oba oli mu kkubo ng'otambula, bw'oli ku kitanda nga weebase, bwawakamala okusaala, saba Allah nti Allah nkusaba osaasire gundi omusonyiwe. Ekkubo eryokubiri lyekkubo ery'okusaalira omufu. Omuntu yenna ayagala omufu okufuna obulungi kyabanga akola insha Allahu ta'ala, beerawo mu kumusaalira nga bwatugambye Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Nekkubo eryokusatu ng'omuntu oyagala omufu okufuna obulungi musabire nga yakamala okuziikibwa nga bwe kyajja bikolwa bya Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Nekkubo eryokuna eryajja mu nsomesa za Nabbi Muhammad, mufuuwo musabirengako buli lw'ogendanga okumulambula, buli lw'ojjukira bw'omujjukira omufuuwo gendako we yaziikibwa omusabire, ajja kufuna ng'obulungi. Tetunnaba kusanga kkubo lyonna liraga nti omuntu bw'abeera afudde. Nabbi yasomesa abantu nti mukuŋŋaanenga nga wayise ennaku 40 musabire, bannange ekyo ekintu kizuule mu ddiini. Abantu bonna abakikola tekiriiko nsomesa ya Nabbi Muhammad, wabula bintu ebyazuulwa oluvannyuma lw'emyaka ng'owekitiibwa Nabbi Muhammad amaze okufa insha Allahu ta'ala. Tubuzaayo omusomo gumu ku nsonga eno, bye biki omuntu by'alina okukolera omufuuwe, kubanga kuno kubadde kusaba nti omuntu osabira otya omufu. Ebyo tubiraba insha Allahu ta'ala. Kati eddarasa esigaddeyo ku nsonga eno tujja kulaba ebintu omuntu by'okola nga ko si kusaba, nga bw'obikola omufuwo insha Allahu ta'ala asigala nga afuna obulungi. Jazakumullahu khaira. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi